Yes, for ADTV mbandiziza akadde kano mwasibye mutya muli mutya enda kusaba subscribing ate onyige ne kade munanga jikyo tukyali mu kiyongobero ekya mwana malamanyikiddwa nga Ruth jikyo ne yafudde onako olweggulo era nga ono yaddomu kwabo abantu ba Aromatic Entertainment era agenda kubazikibwa onako lwaliro walimbe tundu abye Masaka wali Katende ovako ku Masaka Road noyingirako munda bitundu bye Katende yagenda okubanga azikibwa lwaliro sawa 10 ez'olweggulo era nga Aromatic team yatuuse dda Katende nga wamanyi nti abadde muntu waabwe Bulondo Abe musajja watu ali maziga ate Bulondo Abe yeba musajja watu ya maziga go go gamuli bubi kosa n'ennaku wabula ambagambye nti agenda kubazikibwa lwaliro sadize Katende Masaka Road abamanyi Masaka Road toza kubanga tumanyi Katende omuntu nga wali otambuddeko ko n'otuuka ekyotera oba n'otuuka Masaka mu town oba n'otuuka mu Nnyendo oba ngo odda Mbalala engikubiro litambuliddeko nnyo ng'otera okuyita nnyo Masaka nga odda Mbalala ngo otera otuuka ekyotera otera otuuka Erakaya otera otuuka e Mutukula Katende omanyiiwo Katende omanyiiwo gye bagenda okubanga baziika mwana muwala ono amanyikiddwa nga Ruth yabadde omu kwabo bantu ba Aromatic era nga yabadde cousin sister wa Bulondo Abe era nga Bulondo Abe yakasizza amawulire gano olunaku olweggulo ku social media platforms ze munange kitalo nnyo ekya Ruth bw'atyo bwe yafudde Ruth naye ng'ekyamuse kugamba biri ababitibo bitebitegerekeka omanyi okufa ennaku zino ko tekukyaliko nti ono alwadde ono talwadde omuntu buli muntu osobola okufa n'obeera obadde oli mulamu ng'oli kiriya teke ng'oli mulamu oli kiriya osobola okufa ennaku zino tekukyaliko nti ate ono omulwadde nti yafa nti ate abakadde be bafa singa okufa kwali nti bakadde be bafa maama omuntu osobola okubeera n'ogamba sinnakaddiwa ndi myaka ameka ndi myaka 2 ndi myaka 25 26 nze sinnakaddiwa nkyaliwo sikola ki sigenda kufa kati ne baba n'omutoofa kugamba kufa tekuliko nti ono muto ono mukulu ate tekuliko myaka tekuliko ssaawa tekuliko na current kama na situation ya muntu gy'obeeramu essaawa nti oba oli mulwadde oba oli mulamu n'abalamu bafa n'abalamu nga talina kirwadde kimuluma bafa kwegamba kokufa awe kwatuuka ninga munange ekitalo nnyo ekya Ruth mbagambye nti agenda kuba aziikibwa Aromatic team batuuse dda Katende Masaka bagenda okubanga bakola ki bakongobagira omuntu waabwe tiimu yonna basitudde dda era ajja kwamba tuusako updates ezisinga ku zino ebina bivudde side ze Katende eyo ajja kwamba batuusako wano ku ADTV gwe ekikakatako kikimu kyokka ku subscribing onyige ne kale updates ojja kuba ozifuna mu bujjuvu ndakusaba ojimpereka like ate comment section weeri abakabontera mu comment section atosigale nga oje komedeko mawulire mbanago agabaga trending okwetoola eggwanga lyatu Uganda bamuyita Bulondo Abe bw'atyo bwe yafiiriddwa cousin sister we Bulondo Abe akuzanjira nga Tanasi wali mu customer care era nga yabadde muntu wa Aromatic nnyo mwana muwala ono amanyikiddwa nga Ruth nja kwamba mbateesaako updates ezisinga ku zino gwe kikakatako kizimu kyokka ku subscribing osigale nga following ADTV ojjako receiving updates zinazivudde side ze Katende Masaka gye bagenda kubanga baziika Ruth Masaka Road Katende Katende eri off Masaka Road kibategeeza nti ovuddeko ku Masaka Road ku main nogendako ko munda mbagambye nti omuntu ng'otera nnyo okutambulira ku Masaka Road tonziza kuba tumanyi Katende wookyamira kuba obeera okutte Masaka Road waliwo ekkubo ly'otuukako nga jjo lidda Katende ekkubo nga bakulaga nti lidda Katende ali off Masaka Road ali off Masaka Road sigamba nti ali ku main nedda ali off Masaka Road Katende omutuufu nokubadde kale bw'otuuka weera bagamba nti tuli Katende naye ali off Masaka Road kibategeeza nti ova ku Masaka Road n'oyingirako ko munda gwe mbageze kitundu kikati nga bolaba kitundu ki nga bolaba Kalungu bw'oba okutte Masaka Road Kalungu ali off Masaka Road yes kubanga bw'otuuka e Bukulula ne bw'obeera otuuse Lukaya era osookola kisooka kubanga ovaako ku kkubo ku Masaka Road main n'oyingira Kalungu osooka okuyita e Lukaya osooka okuyita e Bukulula kati ne Katende bw'atyo bw'ali Katende naye bw'atyo bw'ali ali off Masaka Road
nja kwamba tusako updates zinazifuddeko ku side zino ngamba gambi Katende ali off Masaka Road ali off Masaka Road alinga kalungu botuuka ebukulula oyingira kate munda noyita munda noyita mbutundu bwa bubirako mpaka ekalungu mu town botuuka ebukulula ne Lukaya osokuluka kalungu kati ne Katende bwatyo bwali ali off Masaka Road ne kalungu bwatyo bwali ali off Masaka Road nengo omuntu bagenda kumuziika Katende si kalungu just mbadde wanga example ndi Katende ali off Masaka Road kitalo nnyo ekya Ruth mbagabe automatic team batuuse dda side za wali Katende nda kwamba tuusako zi updates zinazifuddeko side zeyo kwano kufa additive gwe kikakatako kikimu kyokka kusubscribinga onyige ne kadi amawuli jako gafuna mu bujjovu mbebaza bagamba ati mwe nyo kubanga mujje komirako bagitafa additive amawuli mpanago agabaga trending okwetula eggwanga lya tu Uganda mwe bale nnyo mwe balire ddala bagitafa additive eyoye jimpereka like comment section weria obaka bontera mu comment section lenga kitalo nnyo ekya Ruth bwatyo bwe yafudde mukazi watu amaziga n'ekikangawa mu nkambi ya aromatic si byangu si birungi ng'okufa bwe kutobe kwaki akufa bwe kutobe kuli bw'obulamu bwe tuwangaliramu ffenna tosa kumanya olunaku lwe bakutwalibwa tosa kumanya olunaku lw'ogenda kuva ku nsi tosa kumanya bbanga kiriyo gy'osigazza ku nsi tosobola kutegeera kiki kwegamba tosobola kumanya kikwatagana ku bulamu bwo kizibu obulamu ffenna babufuga bufuzi abufuga ali omu yekka ye Katonda teri asobola kufuga bulamu bwe nowakubadde omuntu kasobola okwewala ebimu n'ogamba nti sijja kunywa butwa sijja kukola sijja kulya mmere enkyafu ejja kundwaza nza okunviirako okufa osobola okubanga weewala ebimu naye nga tosobola kwewala kufa ekyo tosobola kwewala kufa kuno ku nsi teri ayinza kwewala kufa okwewala okufa kizibu naye nga ebimu osobola okubyewala just oyinza kwewala bimu ku ebiyinza okukozinga okufa by'oyinza okwewala ebiyinza okuviirako okufa naye okwewala okufa nti ngenda kwewala nti katugezi ndi wakufa leero oba ndi wakufa wiiki eddi oba ndi wakufa mwezi gujja oba ndi wakufa ddi nti neewala okufa ekyo kizibu nga gye nkomeza mwebale nnyo mwebalire ddala musigale nga mugifollowinga amawulire mpanago agaba ga trending okwetoola eggwanga lyattu Uganda mwabali Saudi abali Oman abali Qatar abali Bahrain mbagamba nti muli batabu nnyo kubanga mujje kubeerako bagitafa additive updates zoma nazo eziba zitambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda enkambi ya aromatic erimu ekiyongobero bali maziga bali mu ntiisa olw'okuviirwako omuntu waabwe amanyikiddwa nga Ruth si byangu naye nga Babulondo Abe munne wa Tanansi batuuse dda Katende kwosa ne aromatic team yonna okutwalizaamu bagenda okuba nga bawerekera Ruth mu kitiibwa subscribe mbeera bulungi mweraba